bannange obulungi bw'emboozi kwe kulwangayo ebbanga kati ndowooza ntuusi namukkirize ndi okulwangayo ebbeera wano nawe kati ndowooza ntuusi namukkirize ndi okulwangayo ebbanga mbamuketaleka nga bwensaba omukama nnuŋŋamye mbyendeeta abiteekemu enjawulo abalinze bannange ndemoteta mwasimye kigambo kya bbeeyi munjagadde kyama bazimba bwentiika bonna ne bakuŋŋaana katonda w'amaanyi asaana kwebaza asobola mukama yeebazibwe nnyo ayambiza okubaawo kyewuunyo n'abannimirira mbungwe baswadde lwakuba sigenda kugwamu ango kabogozi oyo ye munnangeko ne gita yange bwetuyiye ensi naye amazina gakweyiya wulira kati ekizibu maama wange yanvaako ekinsuza nkaaba nembulwa emirembe kalwe olunaku n'essaawa wendiviira mu nsi buli lwe mbijjukirawo omutone gumbobba oluusi n'emmere wange ekaana ndowooza bwe ndireka abaana bange benzadde abato kamala kinsuza ntawaana ani ali bakuŋŋaanya n'abasangula eminyira baba toseka ensi eno mbi luno olugera tamuzadde kovaawo omwana wo gwe batiika ebiyinja byabwe ng'ate nekezaala buli omu atereeza babe buli lwe ndowooza ebyo nkaba mwe bazadde bannange muve mukubikirira ebyo munsalira mbunno gwakusinga mwani yatuma nzaale ntyo olukunkumuli ebyesubi bya nsi eno naawe nze nasine eŋŋombe ziriwo nzizimula muzaala bw'osobola ekyo kiyamba oli naye kasita ogenda wadde nga wazaala omu ebintu byolese nga banoonyagula kakati simanya ebyobugagga byentegese nti birijjo n'abaana bennina enkuyanja naaba bibba kati nga njankubirwa enduulu naye ate bwe ndiba ngenze ekajjaga nze n'okuva kwange amagalwa nkuteebereza oba muzadde munnange alivaako lenyanno nanzita ngenda abaana bange ne mbaleka olwo nno bwe ndiba nfudde najjula essanyu ababe basoma bange balonda embuzi era ne bwe ndiba ngenze emagombe nja kudda okendayidde ekyo ntaddeko sikyusa mweyebanga okuwagira Kennedy mweyebala kadongo kamu mweyebala abadongo bange naye amazina go gakweyiya oba gagenderako bategagenderako kawulira tekizibu maama wange yanvaako zirina kwentuuza ne mmugamba kintu ng'ate ne mu famire gye ndimu yanzaala omu kizibu bannange kyenti nkiwulira kimanya abantu sooka munjulire kuzaalibwa obwomu kukiga si kyangu nga tolina ssente buli omu akunyomerera n'okulangira bw'oli emmomboze kate bw'oba nnyinaze bali kujja n'abawala kamutuma amazzi n'ageza okugalwisaayo amufuma amakufa nti obwensi bwa nnyammwe kale ogamba biky'omwana mukazi watono ng'akulira mu mbeera embi okumuvuma amakufa kirina omukabya nga mujottekako byakoze ne byatakoze nga nnyabasula kaba talina gyagenda tinnaamwawabire taweebwa na kyansi nti oba weewuzeeko amugamba mutaasa ng'ennyina mu ntaana ky'omulangira omujjukize yafa bw'akulakulamu ng'alaba tebisoboke kwekwata amakubo n'atabaala mu nsi bw'osanga mu bibuga ng'azungira ku nguudo baba tosekanga abo tumanya munnange ng'enja balisanga babo nga be bakaaba olumbe lwakutwala ani ali bakuŋŋaanya n'abasangula eminyira gambe toseka ensi eno mbi nze bwe musanga munnange ensaasira bwe mbanga nnyinamu ssente ne muwa bwe mbanga ziri ne saala n'ensaba mbagamba muddemu amaanyi ogumu omwoyo wabula ku kyamazina kyo baba mwatomedde oba ganyuma oba teganyuma nze agajja genjiwawo naye amazina gakweyiya Kawesi yeddewe yanjigiriza endongo Katonda nanyamba nentuula mu bwongo nandirabiddwani buli muntu nennaku yenze musajja waatalaba naye kati nnyimba abantu ne bakuŋŋaana abampa ku ssente mmwe baganda bange ndibaddizaawo ntya gano magero nsiimi ab'emikwano mwebalege nnyo semakula miisa kisebo nkuwekinze wetiyita jeeke gwe nsitudde wansi ne BTFM mukoze dimo siritenda okunkubira ennyimba ne rediyo simba mukoze dimo siralinga okunkubira ennyimba ne Munu TV mukoze dimo siritenda okunkubira ennyimba lowooza kangenda abagalwa
mpantereza abaana naye munsabire ngenda kudda mangu nnyo ne bambita Kennedy ow'ekiragga lwabenga abewankulu ku nseebute agendeeka mazima bambita Kennedy ow'ekiragga lwabenge mwebale nnyo kutuwagira mwebale kuwagira kadonkamu ku ntiko. God bless you. Mwebale nnyo mwebale ddala kale sisi apo